Nkola Mr. SP4 bambi nyamba kana akantu kantusizeko mama waffe omulungi mama Fiina sobola okunyamba munyambe bambi ono mwana muzzukulu waffe muzzukulu wa mama Fiina nange tuyambe kale tayanziza kulasi bifo tuyambeko guse ku nsonga eno munnaye nange gye ndi nongezaako nga munnayuganda kubanga ate mbatuusaako bannayuganda bannaffe ababonabona eno ku ddungu so ate gw'oli Uganda naye nga omwana akukoowoola obeere ng'ate omuyambako omutuusizeko kini wa maama waffe omulungi abeere ng'ate omwana akwatibwako adde waka bw'onaaba ng'okitukoledde tuli basanyufu nnyo mwami SP4 bangi abaana b'omutuusizaako n'abayamba Ankwaniriza gwenna eyakatweyongako amannya yenze Nyondo Rozet era nga nsinzidde ku Nyondo Media ate okubanga nkutuusaako kyonna ekigenda mu maaso. Mbeebaza gyonna gye mukoze, mwebale kubeerayo, mwebale kusinza omutonzi, mwebale kwerabirira. Olunaku olwaleero tuli wano mu kitundu kyesegenda kwasanguza mannya naye nga tuli ku ddungu tetuli Uganda. Message negenda kutuwa ku buli munnayuganda yenna amanyi Oluganda kubeera nkosa lulimi Luganda. Ndino omukyala, it was yesterday at night nafunye ka call owena ngamba Rozet waliwo ekintu kyetwandyetaaza okugusa eyankubidde. She wasn't this lady, yabadde muntu wanjawulo nangamba tulina kitugezezzaako kubanga tubako ne kitutuusako tune kite tuyitamu ekitusumbuwa naye mbadde nsaba singa oba oyiseko wano eno ne twogeramuuko waliwo kitwagala okugusa. Nange nazze era lwadde lunaku lwajjo kiro nalinnye nenzija omukyalo ono kamwenyini abadde ne mukwano gwe ne bampitamu kembeera. Omukyalo ono nansaba nangamba Rozet mbadde nsaba emboozi eno katukuyitiremu nga bweri ojja kunyambako onyumye olw'ensonga nti ku mbeera gye mpitamu n'obulumi bwe nnina
nyinza obutasobola kubanga mbinyumya abantu kola ki kubitegeera eyo embeera nenjitegeera n'olwensonga eyo ngenda kubanga nyumya story eno kuva mu ntandikwa mpaka gyenaakomekerera wonna we naba nkoze ensobi Alicia n'aŋŋambamuko nti awo nedda olimbyemu kubanga ndi naye nga bwe yagiŋŋambye bwe nagikutte era bwe ngenda okuba nga ngikola ki nga ngitambuza naye nga tulina okusooka okumanya amannya ge ne gy'asinziira tutandikira awo amannya go sinnagakwata amannya gwani ddiya Nankunda Hadija. Ani? Nankunda Hadija. Ye Nankunda Hadija ova wa Uganda. Nviira Ntungamo. Oviira Ntungamo. Okay. Omukyala ono olunaku lw'ejjo bwe nazze ne tuyita mwene emboozi twamaze ndowooza essaawa zaffe ennungi zadde nga 3 bwanyumiza bwakaaba mwene watandikirawo bwanyumiza bwakaaba mwene wakola ki naye nga nsobola okukitegeera kubanga nange ndi mukyala nsobola okukitegeera kyakola kyayitamu era namuwadde akadde akamala bwanyumiza bwakaaba mwene watandikirawo naye bwaŋŋamba so tetujja kubamalya budde bungi ate tubeere nga tunyumya bwe tustopinga bwakaaba tustopinga kati nze kanjogere nga bwe yakingayosa bwe yaŋŋambye tubeere nga tugenda mu maaso olwatuuka kaakati omukyala ono yaŋŋambye olunaku lw'eggulo yali ewaka ewaffe Uganda yali tali ku ssomero talina mulimu naye ng'awulira abantu abagenda ebweru ate ne bakuba ekyeyo abaana bagenda mu biyumba ne bakuba ekyeyo ne bakyusa ku famire zaabwe ne bakyusa ku bulamu bwabwe naye ekirowoozo kyamujjira ng'ali ewaka nange lwaki sigendako ku kyeyo nange nenkuba ekyeyo nga bawala bannange abalala nenyimirizawo famire yange ayina batoobe oba ayina baganda be ate beetaaga okuba nga atwala obuvunaanyizibwa ng'abayambako ne bakola ki ne basoma kuba yali tasoma ali waka atudde butuuzi alina na mulimu mu kufuna idea eyo tewali ssente waka era balina okutetenkanya n'ayitiramu mu maama kyonna kiri maama n'agula idea ne bakwata akapaoti ne bakola ki ne bakatunda akasente akaali kabulako okuba nga bajjuza essente zaali zina okumuleta wano eno ne bakeewola era yakeewola ku sisita we era yali kazini we oba mwana wa sengaawe teyali mubi ng'akwata akasente ng'akola ki ng'amula nti wona dde eri nja kola ki nja kakuddiza oba oli awo n'okwongeramu akasente omwana ne teyagaana omuwala ng'amwongerako kasente nga aprosesinga bintu byakujja wano eno kudduungu we tuli essaawa ey'olwaleero yafuna agenti eyamukwasaganyizaako eyamuyamba era mbu yamusaba essente obukadde bwali bumeka bwali 5 obujjudde yamugamba jangu ngenda kufunira omulimu ogende okole ne input bulina okubeera obukadde 5 kubanga tukola mu bingi tukola kino nkuwadde ekitambulisa nkuwadde kino nkuwadde kiri so kyetagisamu sente nga kinga nyingiko omukyala abatunde kibalina ewaka ne bayongerezaako essente zirabika najja nga ayagala abeezewo famire ye ayagala abeezewo baganda be wamu ne maama kubanga embeera ewaka nga tekoze eki teteredde bwe bagoba ebintu ebyo yaweereza omwami oyo essente ezasooka ez'okukola ekiwandiiko ekikukkiriza okubeera mu nsi oba ekikuinvitinga okuyingira ensi etaliiyo bwe yawuliza ssente ezo omwami teyali mubi nga naye akola ki nga mukimuweereza ekiwandiiko ekyo naye nga yamusalidde ssente zijja okukola ki okumalawo ebintu ebyo byonna bwe yamala okumuweereza ekigundi ekyo namugamba yangu onoonyenoonye ssente endala ate nkuwuliriza kigenda okukola ki okukutambuza omukyala nga nazo sera zikola ki nga aziweereza z'okumutambuza naye ng'amugamba jjojja omulimu ngenda kugugula olimu ogenda kukula obukadde obwa 2 so ng'oggyeko ekigendo ekikukkiriza okubeera mu eno ensi then n'ekigenda okutambuza okuva Uganda otuuke wano eno ate waliwo essente zeweetaagera okuba ng'ompa so bwe yazigattagatta yamusaba obukadde bwali bumeka bwali 5 so omukyala ono yayiiya nga bw'asobola nga era bwe mbannyonnyodde ssente ziba nga zikola ki nga zirabika ng'ekitambuliso bakimuweereza kigenda okumuyambako okutambula abeere ng'ajja oyo n'amugamba nayo kikyo kati we making sure nti weereza ssente ezikola ki ez'okufunira okusula kubanga bw'otuuka wano eno ogenda kusooka osulawoko ebbanga tonotono awo then ndyoke connecting gyongenda okuba nga okola ki gyongenda okuba nga okola ko omukyala nteekaire kirina buzibu ssente ng'amala ng'azikola ki ng'azimalayo omukyala nga yeeteekateeka musanyufu nnyo ate agenda ku mulimu yes ate ng'agenda kufuluma agende ayizeeko ebweru w'amawanga ewali ssente ensaba ng'omukyala naye akola ki olunaku lutuuka lwalina okuba nga ate atambulirako ng'akwata ebigere ng'abiteeka mu ngatto ng'ayolekera ku kisaawe ekya Entebbe oba
Entebbe airport. Atuka ku Ntebbe airport acha communicating n'oli omuntu boogera ku WhatsApp nti kakati wano wentuuse nti kale wano wentuuse kale wano wentuuse nti kale. Omwana acheckinga in ayingira atuuse mu waiting room alinze ennyonyi yajja omwana abodiza akoze eki alinya akoze eki aze. Omuntu oli teyali musobya yasobola okumukolera ekigenda okumugeza okubeera waneeno kyali kya myezi 3 n'amuweereza nekyamutambuza okutuuka waneeno wabula n'afunako essente endala ze yali amugambye nti kino kya mulimo wano wakusula essente ezo zo yamanyi oli gye yaziteeka. Agenda okutambula okutuuka ku kisaawe ekya wano ku Kudduungu we tuli kubanga oli yali amusuubizizza nti wonaba otonnye ku kisaawe ngenda kuba nga nkola ki nga nkujjawo. Omuwala agenda okutuuka ku kisaawe aweereza ku zi messages tezikya bluetikinga anoonyaawo ku bantu kubanga bwe yatuuse oli yamugamba nti ofunako awo n'onkubirako nemba nga nkukola ki nga nkujjawo nabanga otuuse. Omuwala aba atuuseewo n'afuna ku ssimu gwe yeesabako nti mpanga ku ssimu kubanga yatuukawo wangambye essaawa zaalinga 7 ez'emisana. Atuusewo ssaawa 7 ez'emisana afuna ku namba afuna ku ssimu atandika okuba essimu. Yagenda ogikubako essimu nga tekola ki nga teyitamu. N'ajemerako ng'agikubako. So omukyalo ono yasobererwa ku kisaawe ng'atuuse waneeno kubanga sawa batwanga sawa 7 za misana ali sawa ey'omunaana ey'omwenda 10 11 12 obudde buwungedde talina muntu gwalaba gwamanyi tamanyi kyakuzzaako jalaga tamanyiyo gwe mulundi gwe gusoose okutuuka mu kifo kineeno omuntu gwakubira essimu eyamuleese amasimu tegakola ki tegaliiko n'asoberwa ne yeebuuza ekyokuzzaako nga takimanyi nzire waka nzirayo ntya nzirewa tamanyi kola ki kiddako. So aba akyali awo n'alaba omuntu era yali omuddugavu ayitawo n'amugamba dde n'ayogera naye nti n'amubuuzaako awo nakizo yali Munnayuganda n'amuyitiramu nti munnange nyina omuntu yakola ki gwe nakwatagana naye yandeese naye ate natuuse wano ssaawa 7 za misana naye mukubira essimu mpaka nakati essimu tekola ki teyitamu nti ddamu nnyambe omunkubirireko tulabe oba essimu yagizizzaako. Oli okuba ku ssimu era ng'ayogera kye kimu essimu nga tekola ki nga teriiko. Awo omwami teyali mubi nga gamumanyi ekiro nti kankutwaleko ewaffe oba oli wenkera essimu zinaba zizzeeko tuddemu tukole ki tumukubire. Omwana muwala oba omukyalo ono nga batambula bakola ki bagenda. Omwami oyo yali agent naye nga naye alina abaana be bakoze eki baanonye ku kisaawe awo. Teyali mubi ng'akwata mwana bagenze mu motoka batambudde bazze mpaka eno. Webatuuka nga bw'omanyi ensula yaffe eyawano gye saagala nnyo okwasanguza kubanga bubeera butanda nga bw'omanyi ebisulo abamanyi ebisulo abaali basuzeko mu bisulo ebya boarding mubimanyi kubanga okubeerako akasooka ne kubeerako akokubiri ne kubeerako n'akasembayo. Obutanda obwo bubeera n'emisale gyanjawulo nti akasooka wansi ebbeeyi ebeera nneneko eya waggulu nebanga esseemuuko esembayo nebanga yetya yentono. So mwana muwala olwatuuka mu kifo ekyo waliwo akatanda kaali kamu akaali kasigalidde akawaggulu nga tekuliiko muntu. Omwami ng'amugamba linnya okole ki osula ogenda onaabe amufunidde ekyokulya amugamba linnya okole ki osula awo gye bunaakeerera tukwatagane n'omuntu oyo tulabe oba essimu zinaazikoze eki zizzeeko. Mukyala agenda ng'anaaba bulungi nnyo afunye ekyokulya agenda yeebaka. Bukeera enkeera bakeera bakubirako omwami oyo essimu bamukubirako era essimu nga tekola ki nga tebangako. Kati omwami ono ebikola ki mukyala nebikola ki ne bimusobera n'omwami ne bimusobera n'amubuuza kiki etugenda okuzzaako kubanga mu bifo bino bye tubeeramu muno mwe tusula basasula. So akahanda ako kooliko kabeera ka emitwalo 35 naye osobola okukubira ab'ewaka ne bakuyamba ne bakuweereza emitwalo 35 n'osula katanda ako nga batulabe ekiddako bw'oyiye ekyokola. N'amuddamu n'amugamba nti ekiriwo ewakati waliyo ssente kyenyinza okugamba kubanga nezandeta wano eno kwali kweyetenganya kutunda bye tulina ewamu n'okwewola mbeere nga ntuuka wano eno so sijja kulimba nti ewaka waliyo essente. Omwami gambwa nti ekale asirika kakati kawungezi k'olunaku olwo lwennyini nyini kasitoma ajja
yetaga akatanda akawagulu jukira nti ke kasigaddewo omwami teyali mubinga amugamba manye ekiro nti akakatanda kafunye client naye ogenda kusula wa wansi awo wensula tekiinaamu buzibu tokiinaamu buzibu mwana muwala yatuula ne yeewuniikirira ngalaba tana kyakuzaako talina ssente wadde hano mu nsawo ye talina mmere nti ngenda kulya kino talina mukwano gwamanyiiko okwo nti agenda muyamba tamanyi wanza kutandikira era kyeyalina okukola naye kukawansi wakanda akola ki kwebaka by all means nga talina choice omukyala nga kiri wansi mu katanda ng'akola ki nga yeebaka obudde buzibye omuntu agutunuza eno omwami omuntu agukola ki agutunuza eno omwami teyalina buzibu nga bakola ki beebaka olunaku olwo naye matumbi budde eyo mwami amugamba manye ekiriwo nti kati kyonna kiri kikolebwe oli muntu mukulu osobola okuba ng'otegeera kyengezaako okutegeeza omukyala n'amugamba munange sisobola kola kintu ekyo wabula osobola okunyambako nenfuna omulimu wakiri nakusasula singa n'aba nkoze omwami n'amugamba nti kale katulabe omwami n'asirika olunaku olwo ne lukola ki ne lukya olunaku enkeera era abazze mubakoze eki beebase omwami teyakyebeera n'addamu n'amugamba manye ekiriwo nti anti kyonna kiri kyalikoleddwa toli mwana muto oli muntu muki mukulu nsubira wali okikozeeko kyala n'amugamba munange embeera gye ndi mu ssaawa eno siri ready kubanga nkola ekintu ekyo kubanga ndi stressed nnyo simanyi kigenda kudda mulamu bwange sirina mulimo sirina ssente simanyi ongenda kukola ki kutandikira naye nsaba buyambi bwo omuvubuka teyakigumiikiriza n'amugamba so bw'obanga toli willing kubeera nange tambula okole ki ogende obudde bwali kironga bwa matumbi omwana ono omwami n'amwefuulira amulaga nti ye kyayagala akitegeeza era alina okukola ki okukikola so yamuyisa mu ngeri ba mu mbeera etaali nnungi era ekyakolebwa kyonna tekwali kwagala kwa mwana muwala wabula kyalimu n'okola ki n'okufa kuba yamugamba saagala okole ki oleekaane kuba singa oba oleekaana I can do anything wrong to you oba sinna kindi ogenda kutambula ove waneeno kubanga siri mwana wa nnyoko sikumanyi ate gwe weebuzaabuza olinga ng'omwana omuto olinga atalina kyakola ki kyamanyi so omukyala teyakyeyagalira oba teyakyeteekerateekera wabula mu kunyigirizibwa ennyo mutamanya kyakkola nga tamanyi gyadda ekyaddirira nze naawe sijjaawo kwongerawo nnyo naye nga teyakera ku makya muwala ku kyeyagalira wabula embeera teyali nnungi wadde n'akamu n'akatono tamanyi kyakudda kyonna ekyatuukawo yakaba amaziga ge ne gabako we gakoma n'asirika n'abivaako neyeebuuza nkubire maama mugambe nkubire hata mugambe yewe mbagamba bagenda kunyamba ki bana kye bagenda okunyamba bagenda kunkolerawo ki nga tewali kibayinza mukolera n'asirikira ennaku ye n'asirika naye obwakera ku makya yalabanga embeera eyo tagenda kugisobola ng'akiraba nti kijja kubeera bwe kiti oba oliawo n'enkeera n'olulala teyali mubi ng'akola ki ng'amala bukera ku makya kenyini omwami yamutyako nekomo n'amugamba manye ekiriwo nti noonya gy'okola ki gy'olaga ye amaze okuggusa mission ye amugamba noonya gy'okola ki gy'odda omuwala atuuka alisitaaka siina kuno kwe mmanyi simanyi gye ngenda kuzzaako ki bimusobera naye kyeyakola yakwata nsawo ye amala gatambula tamanyi gyakudde ensi gyeba emusuula mu kutambula aba agenda maziga akaaba yasinkanira omukyala yali atambula omukyala yali Munnayuganda era olulimi ayogera Luganda amugamba madamu oli Munnayuganda nti ndi Munnayuganda lwaki okaaba omwana ng'akola ki nga muyitiramuko ku mbeera omukyala teyali mubi ng'amugamba jangu tugende ewaka nja kufunira omulimu gw'ewaka naye wonaaba ogenza okukola ojja kumpa komishoni wange komishoni oyo wonaaba otandise okukola omwezi ogusooka ojja kukola ki ojja gumpa omwana amugamba neeyanzizza nnyo maama neeyanzeege n'amutwala ewaka we ne babeerawo bonna ndoza wiiki yalinga emu si wekyali wiiki yali emu omukyala n'abeera ng'amufunira omulimu gw'okukola ewaka era ne bagenda nga bakoze endagaano nti esente ezisooka omwezi ogusooka agenda gukwata akole ki aguwa omukyala kubanga yamufunidde omulimu nga ngeri ya komishoni omukyala bwe yafuna omulimu ogwo mwana muwala n'amutwalayo omwana bwe bamutwalayo n'atandika okukola agamba nti amaka ge yatuukamu okukola gaali malungi ebitenkanika baali bamuwa emmere yalinga awummula ekimala
nga tebamuyisaamu maaso kugamba yali atuse mu maka naye ge yeewuliriramu eddembe n'akirowooza nti emyaka 2 ajja kuba akola ki ajja kuba agimalako atadde ewaka yambeko ab'ewaka addeyo ewaka ataddeyo mirembe kubanga famire gyatuukamu yali nnungi nnyo nga terina buzibu bwonna atuuse akoze omwezi ogwasooka teyali mubi nga bwe yasuubiza omukyala nti nja kuwa omwezi ogusooka era ng'akwata ssente amukubira esimu nti omanyi maama ekiro nti akasenteko kaakano wannyamba jangu okatwala omwezi bansasudde bamusasula nga n'omwezi tegunabakola ki kuggwako nga bamuwe ssente ng'aziwa omukyala ng'agenda yali musanyufu balinyo balire ddala kola mirembe nti ekale beera mwana mulungi sigalawo okola beera bulungi nti ekale oba tebakubonyabunya kola beerawo nti kale ndi wiringi okuba nga nkola ki nga nkola akoze omwezi ogwokubiri guba gugenda kuggwako ne bamuwa ssente endala n'omulala ogwokusatu tegunakuggwako bamuwadde omwezi gwe ogwokumeka ogwokusatu kati akwata ssente ez'emyezi 2 aziweereza ani kazini we bwe yeewolako essente ezimu azimuweereza agamba kati kantandike okuba nga ate nkola essente endala nzizeewo poloti ya maama wange ate mbere nga nyimizaawo maama bato bange famire yange ati large omukyala musanyufu nnyo mu maka ge yali afunye talinamu buzibu abaana bamu tebalina buzibu balina empisa maama talina buzibu alina empisa nga they are all very okay it was a very nice place n'abeera nga yeewuliramu era musanyufu kati akasambatuko kavaawa akasambatuko kajja kubanga n'amaka ago baali omwana bamuwagadde kubanga yali wampisa ate nga mukozi era nga ayagala okukola naye akasambatuko kavaawa akasambatuko katuuka nti jjukira baba alina okukolera ebyogera eby'emyaka emeka 2 era mubeere nga musayini nga tolina okukola emyaka emeka emyaka 2 akasambatuko kavaawa mwana muwala bamukute bamutute mu ddwaliro kati ye akaseera kali kiri ekiddwo kyabaawo kyamutambulira ku mutima ne kibeera nga kimuluma naye teyalowooza nako nti oba nafunye oba kawuka teyalowooza ko nti oba waliwo kino ekyakoze ekyazze so yagenda atandika kukola mirimu gye kiriibwe kimuluma ku mutima talina kyakikolera naye kasaayi n'omulimu akola ki akola teyamanya nti oba waliwo any repercussion oba teyalowooza ku consequences ezigenda kuba mu kintu kiri eri kuba ye yali amanyi maybe kyaggwa kyakola ki kyaggwa kumbe mwana twaliddwa mu ddwaliro mu kutwalibwa mu ddwaliro bamugyeko omusaayi bamugyeko biki byonna bagenzi bakoze ekibamukebedde kubanga nga tebana bakukolya biri byogera basooka ne bakukebera olubuto ne bakukebera omusaayi n'ekirwadde kyonna kyonna basooka kwekenneenya ate ne baba nga bakuwa ebyogera byabo n'ebyemyaka egyo ebyo ebikukkiriza okukola kakati bakama abe babeeranga basanyufu buli kadde ne baba baveeri nga bava okugjayo ebyogera ebivudde oba results ebivudde mu musaayi ebivudde mu kukebera baali banyiivu nnyo ekigenze ewala kati n'omuwala naye yeekangamuuko yali abakama be baki banyiivu bajanga bamuwaki bamuwa smile n'atyamuuko n'agamba mulindi mulwadde bagenda kantima nti nina siriimu kyeyasooka okulowoozaako wabula bakama be ne bakomawo ne bamuyita ne bamunnyonnyola ne bamugamba manyi ekiriwo nti tetugenda kukolera biki bikubeeza waneeno wabula ogenda kuddayo omukyala yakuleeta omala oddeewa ewamu kubanga tojja kukola ng'olimu eno embeera oli lubuto bwe wali ojja olina omuntu yenna gwe wabeera naye omuwala yasirika busirisi kimuweddeko n'ajjukira nti embeera eri yaliwo okufoosingibwa okwaliwo yavaawo nalwo ate nga abadde tazaalangako yava waka of course emyaka gikyali mito amanyi azze kukola kuyiya ssente kubeezaawo famire ye tazaalangako akatyabaga kakoze eki kazze kakati omukyala ng'akubira bulungi nnyo oli anti amugamba nange omanyi ekiro nti embeera bweti amaziga amaze okugakaaba kubanga yali amanyi embeera eteredde maama gyali agenda kubeera bulungi ate agenda kubeera bulungi bato bange bagenda kukola ki kubeera bulungi kizze talina kyakuzza mabega akubidde omukyala akoze eki amunonya amukomezaawo weyali akola ki we yali abeera omukyala amunyumiriza mu buli kimu kyonna omukyala amugamba ligenda kuzzaako kikoye nti kakati kankubireko ono kazini wange nzirize ku ssente ze namuwa nzire ewaka akubirako kazini amugamba manyi ekiriwo nti ennyamba mpe ku ssente ze nakuweereza nkomewako olwa ABCD bwe naakomawo nja kumakinga sure nti anytime obudde bwonna nja kumakinga sure nti nkola ssente zo nenkola ki nenzikuddiza nga bwe wazimpa oli namuddamu namugamba nange ekiriwo ssente ezo nazijjawo nazikoza kino nakiri sirina wadde olw'ataano omukyala oba mwana muwala n'abeera sitaaka nga tamanyi kyakuzzaako maama talina ssente akasente konna
batuna tuzike balina obanga omwana ajja waneeno teri alina sitewala agenda kumuyamba nga alina kuddamu kwerwanako yenga ye abeere ng'akola ki ng'afuna ate ssente zigenda okumugulira ekitambuliso oba ekigenda okumujja wano kimuzewa ewaka. Kaakati ye kenyini era omukyala nga ŋŋamba ssente ezo ahandika okuzinoonya ayinza okutambula mu bannayuganda ab'enjawulo kubooleza ku ngoye bakolerako obulimu buno na biri na buli amwaddeyo emitwalo 5 egya Uganda amwaddeyo emitwalo 2 amwaddeyo emitwalo emeka n'agenda ng'akuŋŋaanya mpolampola kuba kyeyali afa kufuna kiri abeere ng'akola ki ng'adda ewaka. Kati aba amaze okukuŋŋaanya akasente akamala okuba ng'asobola okudda ewaka omukyalo ono nga ateekayo asaba. Saagala nnyo okwogera bintu bineeno bitambula bitwala tugende ng'ateekayo ng'asaba ekimukkiriza okuba ng'ate alinnya ennyonyi n'aba ng'ate adda ewaka. Obuzibu buvaawa abamaze okuteekayo ssente awaddeyo teyaweebwa kintu ekyo n'asooka n'aweebwa ekyo teyaweebwa kintu ekyo olw'ensonga nti omuntu oba ng'oli wano eno n'oba ng'ate wayingidde kye bayita overstay ng'ebyogerayo biweddeko tosobola kufuluma. Kati abamaze okusasula essente ezo bwe yaziwa mawulire agaavaayo nti ate muna tokyasobola kufuluma olina kusooka ate kusasula fines oba bisale byolina kusasula okuba ng'ofuluma wano eno kubanga obadde mu overstay olina okusasula essente ezo olyoka ofulumi nga olina kusasula tosobola kufuluma. So overstay eyo yali mu nnaku 29 yali agenda mu mwezi mulambirira olwo ng'anoonyeza essente okufuba okulaba ng'akola ki ng'adda ewaka. Kale essente ezo olaba yali anoonyaza kimuzza waka ng'ate essente ezo tezibeera nnyingi kiri awo ate okusasula wanene okubanga kigambibwa olunaku olusooka osasula emitwalo 25 ezewaffe Uganda then ennaku eziddako buli lunaku lwa mitwalo 10 lunaku lwa mitwalo 10 lunaku lwa mitwalo 10 kati singa oba ogatagattamu ennaku 29 ng'olusasulwa mitwalo 25 zino eziddako buli lumu lwa mitwalo 10 n'ebimu osobeera tana kyakola ki kyakuzaako neyebuuza ngenda kuzaako ki n'andika okwebuuza ku bantu okunoonya obuyambi era nga bwayongera okunoonya kasente alabe nti oba asobola okweyamba n'abanga akola ki ng'ava wano kyafa adde ewaka. Yasisinkana emikwano egy'enjawulo ewamu n'oyo omukyala we yali ali gwe tujja kwasanguza mannya. Omukyala yamuwa amagezi n'amugamba omanye ekiriwo nti omwana oyo ogenda mumuggyamu ogenda ofuna omulimu okole ki okole. Yagenda n'akirowoozaamuuko n'alaba nga good idea naye ate oluvannyuma yakirowooza nnyo yakirowoozamuuko n'agamba nze bukyanga mbeerawo emyezi gitambuddemuuko n'omwana aba amaze okwetonda munda already naye tazaalangako talina mwana ye agamba natulwa nendowolereza kubanga abakinga omukyala yasooka okukiŋŋamba yampa idea eyo naye nalowoozaamu ne ŋŋamba watya mba mujjamu n'enfa n'enfiira wano naasobola okudda ewaka mama wange nandamu nandabako bato bange baganda bange nasurvivinga ekyo kyekisooka n'agamba ate bwe nzijjamu omwana ono nga mbadde nnyina egirimu munda munze nesiddamu kuzaala nembeera mugumba ndiwulira essanyu mu bulamu bwange singa omwana wange mba muggyemu maaso nesizaalawo mukama nankuba balaayi nesizaala nembeera mugumba. Yatuwa nalowolereza ebintu ebyo wabigattagatta omutima gw'okugyamu omwana ne gukola ki ne gugaana n'agamba no matter what ekijja kikole ki kijja sigenda kola ki kugyamu mwana. Kati omukyala oyo n'omwana bagana okugyamu omwana omukyala yatya obuvunaanyizibwa obugenda okujja omwana takola olubuto olugenda mu maaso terudda mabega bunaku olubuto luba lugenda kola ki kubanga lukola nga mugabo manyi munange ekiro nti wandibadde oyiya wokola ki woolaga kubanga waneno wooli waliwo kasitoma akola ki ayagala okubanga ate apangisa waasulewo. Mwana muwala mwegayirirako kamugamba munange nti sooka onindemu kyonna kina mugamba amunaye noonyako wokola ki woolaga olwo oli amaze okumuwa idea yagiganye kati amuwadde amagezi noonya wokola ki woolaga teyali mubi nga anoonya weyakola ki weyalaga mu kunoonya weyalaga asasuddewo akatanda akawaggulu yeebase era agenze maaso n'okubanga akyayita mu bantu be abakolektingamu ku kasente akuŋŋaanya wano akuŋŋaanya wali akaseera akola ki akatereka yeebuuza ku magezi ag'enjawulo nkoze nti ayinza okudda nti ewaka kubanga yali akiraliikidde ekyokubanga akola ki ng'azaalira wano nga laba kigenda kubanga ate kikalubamuuko okuzaalira waneno omwana n'afuluma atya n'omwana oyo n'agezako okulaba nga anoonya engeri yonna okubanga akola ki ng'afuluma lwakuba nti sometimes
akaseera konna ffe tetwamanya bamugambye bugambi nti kubirako aba Nyondo Media balabe kibayinza okuyambako bange ngeje basobola okukoolamu abantu bakuyambeko so singa kali kaseera ako kyemmanyi abantu baffe abatugoberera mbesiga mutubereddewo nnyo ebbanga ddene era mutuyambye ebbanga ddene okubanga ate abaana bano abali sitaaka mubayambamuuko era ekyo kyo nkimanyi so singa twafuna mwana muwala ono akaseera ako nga naba kutuuka ku bino ssaawa ey'olwaleero twandibe twamukwasaganyiza kwa kinaakola ki nadde waka naye teyasobola kutulaba teyasobola kukimanyako teyalina idea yona teyalina kyakola ng'abeerawo jjukira nti mukubeerawo mukwetenkanya buli bbanga eriyitawo omwana aba akola ki abeera akula kaakati ebbanga litambula agenda anonyiza akasente ebyokudde waka bikoze ekibiganye yebuuzako ono yebuuzako oli yebuuzako ono nkoze nti azizaako kiso ebyokudde waka nebikola ki nebiganira ddala naye nagwamu essuubi nga batana kyakuzaako n'agamba sijja kujjamu mwana wange ekijja kijje oba muzaala nenfa nga muzaala oba ye ne muzaala n'afa tekijja kubalibwa kunze kuba nja kuba newadde omwana nkoze eki muzadde neyeewaayo nalabirira omwana olubuto bwakola wano bwakola wali wakola no bwakola wali olubuto lwaluvuddeyo kawo yali ali bakino tisinga ali luki ali lubuto ne bamugamba manye ekiro nti agereko eri olubuto munnange wandibadde ofunako oba ogenda okola kyokubeera kuba kino nakiri kati oli naatya nanyini kafaako nti omwana ono ayinza okutuuka ekiseera n'azaala oba n'afa oba ekizibu ne kijja ekintu kyonna ate naba ng'akola ki ng'agwa mu nsasagge nga bamugobaawo mu kusooka we yali asuze ewalala kati ng'agenda ewalala abasaba bamulaba nti ali luki ali lutu bamugamba nti nedda genda nonyeeko ewalala yagenda wantu nga wa mirundi 4-5 ne nga wona bakola ki bamugoba kati yali sitaka ne bimusobera n'abuuza ekyokuzzaako nga bali bakimanyi nti abamulabye ali lubuto muli beebuuza ali lubuto so kinajja kitya nga batidde oba oliawo ajja kuzaaliraawo waberewo ensasagge oba oluusi afudde oba omwana afudde ne bakola ki ne baba nga bamwewala so bwe yakizuula nti tewali agenda kumwakomodatinga ng'ali lubuto n'ayambala ekigoye ekyabika olubuto olwo n'afunako okusula ewamu nga nebbanga litambula erigenda litambula ebbanga lisembedde ery'okusuulirira okuba ng'akola kyazaala omwana we yatuuka awo agamba yakola mpaka ku last moment mpaka omwana nga tusa okuba ng'akola ki ng'azaalibwa naye yakuŋŋaanya akasente ke n'akatekawo n'agamba kyonna ekijja ekino nti omwana afulumye ekinaddako mukama yanaakola ki n'amanya omwana era namubuuzizaako oli yali amanyi mu kifo oba nakati amanyi ekifo oli we yali abeera n'agamba ajjukirawo naye yatuukawo okwo teyakola ki teyamusangawo ng'ate akafaako kapangisaamu abantu abalala so tewali wasobola kumusanga tewali wayinza kumujja kubanga n'enamba y'essimu tebanyumyako ku simu teyalina namba ye kakati omukyala atuuse mu mbeera eyo awo yali abeera bakizuula luvannyuma nnyo nti ali lubuto wabula ng'asuulidde kola ki kubanga yasalawo ne yeerekereza ne yeewayo n'akola n'amanya bagamba nti akajja obunaku keemanya olwoya lw'omunyindo so yamanya ennaku ye n'aguma makazi n'asigala ng'akola wano nawali yaye wano nawali n'olubuto lwe ne wabula ng'abikkalubika okubuzaabuza enfaaye ku ssaawa esembayo atambula agenda mu ddwaliro olubuto lumulumye bamuyambyeko abo nabo bakitegeera bali batakimanyi nti mukazi ali lubuto bamutute mu ddwaliro obuto butandise okumuluma bamutute mu ddwaliro yalinawo akasente ke eryeteekedde eddwaliro sijja kulyogera mannya bamutute mu ddwaliro bamukozeko mukama mulungi omwana n'azaala bulungi tebamutunze tebamupasudde tebamusaze wabula n'azaala bulungi n'asasula akasente ke yali alina ebisale n'akkirizibwa n'akola ki n'akomawo n'omwana we n'akomawo era wano yali akola ki yali asula esasagge yazze mukomawo yali asula nga bamugamba omanye ekiro nti agenda okudda kubanga ennaku ziyamalayo zaali ntono agenda okudda nti omanye ekiro nti abantu bw'obadde osula nti ate waliwo omupangizi yakoze eki yapangisizaawo omuwala n'abeera stark ne yeebuuza ekyokuzzaako n'akaama amaziga naye nga tamanyi wakola ki wakudda ssaawa eno wano we tuli ku rooftop oba tuli waggulu w'ekizimbe mwene empewo enkunta bebi wuno wa wiiki eryejja eryemu era yakugamba ono yakamalawo wiiki egyo emu naye ng'omwana naye omulaba embeera ze si mwana ali awo nti naye nga alhamdulillah mwana mulamu mukama amukuumye ne mama akyali muki
akyali mulamu kisinga okubeera ekyomuwendo. So ebiseera ebisinga omuntu ng'alina embeera gy'ayitamu tekitwetaagisa nnyo kujajinga muntu oyo nga tetunnamanya. Omuwala yagezaako okuba ng'afuluma ensi eno agenda azaalire ewaka asaze omwana we tagenda kumugyamu naye embeera neemulemesa okuba ng'akola ki ngadde ewaka. So by now yandibadde adde ewaka era omwana gye yandimuzaalidde ewaka tolemererwa. Ewaka tekikwetaagisa byogera okubeera ewaka. Kizibu kyakubula wakusuula, kizibu kyakusanga kyakulemerwa n'asula wabweru n'omwana ono omuntu yena asobola okuba nga ate amuyambako. Kizibu kyakubula kyakulya. Naye kayano gye tuli mu ddungu, tuli ku ddungu, tuli mu nsi etali yaffe. Olaba omuntu olemererwa obulamu ng'oli bw'omu bw'oti wannamunigina wano ku ddungu, obulamu ne bugaana ng'oli bw'omu bw'oti wannamunigina. Naye imagine olina ate ekitonde ekito ky'okulyetinzawo nakyo weekiri mulyaba muli babiri. Kati awo nsobola okutegeerera omukyalo n'embeera gy'akola ki gy'ayitamu. We yatuuka awo yali alina okusula bamugamba akanda bakola ki bakatwala. So wano we tubeera omuntu okukwatibwako ekisa n'akwakomodatinga n'akuyamba n'akuliisa aba muntu nnyo era aba w'amaanyi nnyo, omutima guba gw'amaanyi nnyo. Wano we tuli waggulu wa kizimbe, wano waayala amazzi gali wano eno yandazeewo wayoleza omuntu bw'omwana n'ayanikako waliri ku waya mpolampola naye ng'ate eno waggulu empewo saawa eno y'amaanyi. Tumanyi omwana waffe ono agenda kusurvivinga, Mukama y'amanyi. Bw'abanga yamusobozesa okumuzaala nga mulamu, Mukama y'amanyi. Abeera wano eno mpolampola n'amukolako ky'abeera amukozeeko ekyokulya gye bali eyo wansi abajja mpolampola ne bakola ki ne baleetayo ekyokulya buli mu abeera asobedde. Naye lwaki tuze olunaku olwaleero mu kamera? Abantu abasinga batya kamera nangamba nti sijja kwerabisa ewaka bajja kundaba. Ekyewuunyisa maama tamanyi mwana ono embeera gy'akola ki gy'ayitamu. Ebiseera ebisinga tubeera wano eno tutubulya abantu baffe embeera ze tuyitamu kubanga twagala kubatiisa tusirika. So maama oba analaba interview eno naye ensonga enkulu nti omwana ayambirwa alize ewaka naye alabye ku muzzukulu kye kisinga okubeera ekikulu. So maama yonna gy'oli n'onalaba nga olabye interview eno olutalo lwe tuliko lwakubanga tuyamba muganda waffe muto waffe muganda waffe omwana abeere ng'ate adde ewaka n'omuzzukulu wo. So totya Mukama Katonda batuusizaako wano eno. Mmanyi eriyo abantu Katonda be yatonda n'emitima egyo giri gold era nga mbasaba gwe wenna gy'oli omwana ono kyasobola okwetaaga kiri ekintu kimu kubeera nga adda waka aze ebujje ewaka. Ono omwana muto, omwana ali innocent, talina kyamanyi, bujje lirya wiiki eryemu yokka naye gwenna ali eyo Munnayuganda. Sikoola gwenna ali wano eno ku ddungu naye yonna gy'oli tuli wano ku ddungu. Enamba zaffe ziizo, tubuuzeko omwana oyo ali ludda wa, tukulagirire ogenda omunoonye. Talina kyetaaga kirala nnyo wabula omukwasaganyizeeko kisoboka afulume ensi eno adde ewaka. Waba wakubonaabona waakiri abonaabonera ewaka naye aleme kubonaabonera ku mawanga. Okubonaabonera ku mawanga bannange ekintu kimenya nnyo nga bw'okiwulira. Bonaabonerako ewaka naye nga tobonaabonedde ku mawanga. So nsaba gwe wenna atulaba ensonga etujje ntujja ate mu kamera okubanga twogera story eno, gwe wenna atulaba bamaama abazadde gye muli, emitima emizadde mumanyi omwana bw'aluma, mumanyi omutima gw'omuzadde. Mumanyi omwana, mumanyi omwana kiki. Nsaba buli yonna gy'oli naddala maama asoose kuyita mmwe kubanga mmwe mumanyi bye muyitamu. Ono mwana emyaka gikyali mito. Munyambe bambi, mwana wange adde Uganda, ye first born wange. So mbasaba mwenna nsoose n'abamaama yonna gye muli. Sometimes naffe mbere tulemerera ku madungu wano eno ng'oli bw'omu bw'oti naye ate kati olina omwana toli bw'omu. So
mbasaba negonjera bonna bamaama abazadde ate mbasaba buli afunye interview nagitambuze tulabe nga tuyamba omwana ono ensonga enkulu yakudda waka addeyo n'omwana we bw'abanga asobola kumujja mu bantu bangi abagyemu embuto ne wabanga yaguma nagamba kambeere n'omwana wange tumutaase tumuyambeko adde Uganda addeyo n'omwana we bingi bye tuyitamu malungu tojja kunoonya ssente embeera gye tuyitamu nnyingi naye ate olaba obeera bw'omu bwoti nolaba nga embeera egaanye n'olwana embeera n'egaana ne kati muwoza abantu muli aba muli babiri omwana ono akyali muto nnyo bujje nnyo nnyo nga bw'okiwulira nsaba bamaama mwenna abazadde gye muli mumanyi omwana bw'aluma mumanyi omutima gw'omwana naye nsaba tuveeyo buli omu kyabeera asobodde tweyambaganire wamu omwana ono atambule adde Uganda n'omwana we mukama ng'akyabawadde obulamu nga tekinaba kubeera ate kibi nnyo oba kusukkako waneeno kubanga gyanakomona omwana okusula waneeno waggulu bw'ati susubi so empewo akaseera kano nnyingi ni wano otuli saawa eno budde ku makya naye empewo owulira nga nnyingi omwana ono engeri gya surviving gyabeerawo mbadde nsaba tuyambe nga bukyali oba gwe wenna okusookera ddala gy'oli tuba tusaba bw'oba osobola okujja n'ojja omukyalo ono n'omwana we ewantu waneeno notusooka ntubako tumuteeka naafunewo okusula wabanga afunyewo okusula tutandikirawo ebiddako so mpita abamaama mwenna muna bamaama b'eggwanga bannakazadde b'eggwanga munyambe bamukwana bali mutulaba nange embeera sinyangu omwana wange ono empewo bulunaku neeralikirira tetwebaka era omutima tegulimu nsulaakaaba munyambe bambe omwana wange munyambe ye firstborn wange gyekisinga obululu banakazadde b'eggwanga bambe munyambe omwana wange mudaase muzeeyo e Uganda nagezaako nganze maama we ne musurvivinga mu ddwaliro abalala babakwatirayo naye nze nalwana nga bwe nsobola okugjayo omwana wange lwamba abatulaba munyambe amafiina maama wattu omulungi nyamba omwana wange ono asobole okuddayo e Uganda nange mbeereko maama kisinga okunnumira eno nga bankudde n'omwana wange ono n'abalala mwenna abatulaba abataata nange ekintu kino nali sikyagala naye embeera nakiraba bulabi nange ngezze nga sirina kyakukola bannange atusonyiwa empewo nyingi tubeerawo wano mpola mpola naye mukama katonda yakuuma ne wano tuliwo gundi ku lw'ekisa kya katonda singa sirye singa tetuliwo nasalawo lumu ne ŋŋamba munnange bw'eba nga ye ending point yange kambeerewo naye mukama akuumye nkyaliwo n'omwana wange mukama bw'aba nga akyagadde kyavaawo naye bambi munyambe nsobole okudda e Uganda yadde embeera e Uganda nayo manyi nti tejja kubeera nnungi yenze maama yenze taata naye obeera ewaka ogezaako nkimanyi n'ewaka kati banninze ejjukira nali nga obusente bwabwe nabwo baagala obusente bwabwe bwe nali nga neewozeeyo tebannabufuna bo bakisuubira mpunda essanyu eryereere nze neno ndi mu kubonaabona naye sisuubirayo osanyuka naye olw'okuba munnange eri oba omanyi nti omwana we ali seefu ali waka oyinza okwegumiikirizaamu n'olwana ng'abalala webalwana
naye eno kinsusseeko buli kenkwata konna omwana alina okufuna pampa alina okufuna amata nze kennyini nina okulya okunywa naye nga Mukama Katonda akuumye. Si byangu katukome wano olunaku olwaleero naye gwe wonna nga kikutteko mbadde nsaba ita ku namba zaffe ezo wansi tujja kuba tukutuusaako omukyalo no waali tukontakitinge tuweereze ka message tumukutuuseeko tulabe engeri tusobola okuba nga ate tumuyambamu. Mmanyi mulina ekisa era mujja kukwatibwako ne vidiyo eno mbeere nga mugisharingako abantu abalala etambule oba oliawo tujja okufuna omuntu agenda okuba nga atuyambako bangi gye mulimu aletaze okuyamba naye nga namwe embeera gye mulimu nga tebasobozesa oba nga teteredde. Omanyi ffe tuba n'ebizibu naye ate bisiŋŋana kubanga ate kino olaba obeera bwomu n'ofightinga bwomu n'ogala oli bwomu naye kati ono yalina omuki omwana tukwataganira wamu ffenna afunyeyo ak'okulya mbuuza oyo ali luddawo omwana nja kulagirira waali okatwale ofunyeyo ak'okunywa n'ew'okusoma nakyo kintu ky'amaanyi nnyo so tweyanziza nnyo tweyanzige ngenda kuba nga ate era njogerako ne muzeeyi mukawuna tugobo service tulabe kiki ekyasobola okuba ng'akola ki ng'ayambamuko naye nga okwesigama ku muntu omu ffenna tuli bannayuganda buli omu asobola okuvayo n'ayamba nga tunaba te kutuuka kuba omuntu omu yekka bw'ati buvunaanyizibwa yenna ng'okikutteko onawe osobola okuyambira empeera ebeera yiye eri Katonda naye nga mubale kutwekuumirako musubscribinge ku YouTube channel eno kubanga ngaffe aba Nyondo Media tuli wamu nammwe mu buli mbeera yonna naye nga tusinze wano ku ddungu tetuli Uganda ne tubeera nga tubatuusaako bino byonna ebigenda mu maaso tetusobola kulekerera abantu baffe bwe bati kubanga waliwo embeera egenda mu maaso ate ffe ne twesulyawo gwa naggamba tusitukiramu n'oba nga bali luddawa n'oba nga ali luddawa oteekamu engatto notekamu ka transport n'otambula n'ogenda n'olaba nga ate otuusa ku bantu stories zifaanaganako bwe ziti abasobodde okuyamba ne bayamba abatasobodde kuyamba ate bo ne batuwa ku ssaala nituba nga tuvuunuka embeera eyo gye tuba nga tuyitamu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Mukama Katonda abatukuumire era abatuyambire mutuyambeko.